Maama Fina chikoledde Asiya ne Chalse bafunye enyumba ey'olubeerera songa rape Azemu n'alutankula olwa Mr. Bindeba si bye byokka Rema Namakula ne Evelyn Namulondo bibino ebyabaddewo ku idide bampita Vicky sinzira ku Vicky exclusive TV ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye jimpeleka like bobatona bakubera ngate ojikampera mbera proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products basangwa Access Building Raga Road bajjanja bisaddagala lya butonde litaina bulabe eri omubiri gwo n'obulambo okutwaliza awamu songa ate ye Hajati Kalodo musomi wa dduwa singo nabo ine ebizibu ebyenjawulo ensonga ajja kubazi kumalira bulungi n'edduwa munange Maama Fina olunaku olw'eggulo ayavuddeyo n'abeera nga akikolera Chalse n'omwana muwala Asiya. Ebyaddala Asiya ne Chalse bagenda kufumbiriganwa nga tuvudde mu kuba nti propaganda. Bano bagenda kufumbiriganwa era ng'omukulu SB4 ne Maama Fina be basinze nnyo okukiteekamu ensimbi n'omuliro ndowooza bwetyo bwe tuba twogera okusinziira ku Maama Fina olunaku olw'eggulo Asiya yamusabye okumuterereza ennyumba gye basula nti munange ennyumba etonye enkuba mu sizoni bwebanga yankuba bayisibwa bubi then ate ne Chalse n'agamba ennyumba gyasula yeetaaga okulongosebwa bw'atyo Maama Fina abano yabasuubizizza okubawa ennyumba namba ewedde mwe basobola okuteeka amaka gaabwe bano ababiri era bwe batyo ne bafuna akamwenyumwenyo. Idi yonna bagimaze wa Maama Fina gye bagikwatidde era nga Maama Fina yabadde musanyufu nnyo bano yabasuubizizza ebintu bingi. Ansaba nkuweko ku videos obumu weewulirireko Maama Fina nga asuubiza abantu bano ate era nga nabo beesuubiza okwagalana lubeerere watali avunaana. Kankuwe bu video buno then oluvannyuma ate nkomewo n'ebya mukyala Bindeba mukyala cocktail ate inzije tweyongereyo. Hey, this is it. Welcome. Okay, madam. Oh, okay. Yes. How are you? Okay, madam. How are you? Fine, madam. How are you? I'm okay. Are you fine? Hey. What will you have? Kamusulamu ne mami ne naawe wekka kamusulamu wekka katonya ate ye maama ye atunda natumukuuma ebintu byalo bitanire tekinamba kino era kyoyagala bakuzimbira akayumba kalina kutonya ate bwe munabeera ne Chalse ati munaabeera mutya kubanga nsuubira ogenda kuva wa Chalse wamu bbanga tono nnyo ogende wa Chalse kati ate bw'oba osaba kali akatonya kati what about Chalse ayimiridde atya oyimiridde otyo omukazi ogenda mutwala mu nju etonya oba wazimba Mama. Nyumba nyina katonye oba tekatonye tekalabika bulungi kati Asiya okwata mbaterereza enju ne Chalse bawe enju ennene wemugenda okuzaayira abaana n'okulongoosa eyo gy'osulamu etonya asooke kiriwa soka kale ku ne Chalse oba nsooka eri etonye nsooka eriwa eri etonya nga sinaterereza mu gwe ne Chalse osuubirayo nti Chalse ayinza okwefuula n'oddayo wali
Songa ate ye Evelyn Namulondo n'omukyala Rema Namakula idi bagimazeko babiri bano nga bo bamanyi tebateŋŋana oba ebiseera ebisinga ky'oyinza ogamba nti Evelyn Namulondo atabula ku kido kya Rema Namakula lwa nsonga nti omu ku ba best friends be abasinga okuba nga abeera nnyo nabo namuwa akadde ndozera ye omu ku mikwano je egisinga okumufiilingisa comfortable amunange bagenze maaso n'okubeera nga atoba oliawo banyumirwamu olunaku nga bwe lwabadde olw'eggulo Idi gabadde manzaali meereere era bw'atyo Rema Namakula yavuddeyo n'asooka akola ka video akasaaliza abo abaamusaaliza ku Christmas ng'agamba nti abannaffe abakatuliki bamulyako Christmas ne Easter nti naye abasaaliza amanzaali ga Idi era bw'atyo Evelyn Namulondo ye yagenze bugenzi maaso n'okuba nga oba oliawo afaawo ssanyu jerere nga Idi tugitadde ebbali Rema Namakula abasuubiza muziki mwereere akatubirinde wamaggwe nalungi w'ensi eno omwana yalungiwa buli kimu kyabalamu ono amatooke neki n'amayeni n'amagi byonna beautiful koko n'omuceere ate nga pilaawo annange oli kirungi yakusiima era byonna byokola bimusanyusa mundeke njagala omusajja wange nja mwagala mubatami. Let it end in tears because none of them is God. Ze yangamba kintu ekyo tobaako kyonkolera njagala bwagazi tetusaba sente za hijab azikuwa buwina gamba mu kukyala kankuweeyo sente zino.